Olunaku olwaleero abazadde basibye beetalanga namutala omunyageko ente okulaba nga bateekateeka abaana baabwe okubazaayo ku masomero mu lusoma luno olusembayo mu mwaka guno. Abamu ku bazadde abasomeseza abaana baabwe ewala baakedde kweteeka mu ddene okuzzaayo abaana ku masomero gye basomera. Tutanduludde ku bigere ne tutuukako mu masomero ag'enjawulo okulaba engeri abaddukanya amasomero gano gye beeteeseteeseemu okwaniriza abayizi olunaku olw'enkya mu lusoma luno olusembayo mu mwaka. Abasomesa baffe beeteeseteese bulungi nnyo, bakoze lesson planning, bakoze scheming, ogezaako okulaba buli mwana bagenda muyigiriza batya, bagenda mukwata batya, saako n'okuba nti bategeera buli mwana. Mu masomero ge tutuuseemu kibadde kyeraga lwatu nti embeera y'ebyenfuna ekyali nzibu ddala mu ggwanga, kubanga waliwo n'abazadde abalabiddwako nga beegayirira bannannyini masomero okubagumiikirizaako mu nsonga z'okusasula ebisale by'amasomero. Wetutuukidde ku ssomero lya UEFA Hill School e Kazo, tusanze abayizi batandise okutuuka era mu kwogerako n'omutandisi w'essomero lino Bagenda Ronald atutegeezezza nti abazadde tebajjumbidde kuzzaayo baana nga bwe kizze nga kiba mu nsoma endala. Okusinziira ku baana nga bwe bajja kitono, oba abazadde ndowooza tebalina mafuta mu mmotoka, oba ntambula yebazibuwaliddeko. At least by this time twandibadde tusoba mu baana ebibiri abaliwo essaawa eno, naye bw'otunula population eriwo abaana balinga 16 baakatuuka. So ebbeeyi y'amafuta nayo kimu nnyo ekitukosezza, ate era bw'oba otunudde naffe kennyini twongedde okukosebwa mu bikozesebwa. Kyokka bannannyini masomero gano bonna awatali kweyawulamu bagamba nti olw'embeera y'ebyenfuna enzibu eri mu ggwanga waliwo ebimu ku ebyo ebyetaago bye basazeewo obutasasuza bazadde okubasobozesa okuzzaayo abayizi basobole okusoma. N'engeri gye twengeegizeemu gavumenti n'ebitongole bya gavumenti ku nteekateeka eyo, twagala tubeere ne discipline, twagala tuwe abazadde accountability ku bisale byaffe bye tusasuza mu masomero. Abazadde baleme kulowooza nga bwe kibadde nti ensimbi zino ziba za kuliibwa. Tuufu naffe tutunuulira economy nti erina gyetutte abazadde bingi bye basumbuye. Tulina obuntu bwe tulaba buli mayina bwe tugenda tukola ki tujjawo. Ssentebe w'ekibiina ekitaba amasomero g'obwannannyini mu ggwanga Asadu Kirabira agamba nti baamaze dda okutendeka abasirikale n'abakuumi bonna abakuuma amasomero saako okubatendeka obukodyo okulaba nga babeera bulindaala ku bikolwa eby'obutujju byonna ebiyinza okubaawo. Era ab'amasomero twagala okubategeeza nti okutandika n'olw'emmande nga tutambula ne Minisitule y'ebyenjigiriza tugenda okutandika okujja mu masomero okulaba engeri ki gye tuteeseteeseemu abakuumi baffe okusobola okubeera nti batebuka n'okwaŋŋanga embeera eyo by'okwerinda mu masomero. Wabula omwogezi wa poliisi y'ebiddukwa mu ggwanga Michael Kananula gwe tufunidde ku lukomo alabudde abazadde okubeera abeegendereza nga bakozesa enguudo nga bazza abaana baabwe ku masomero naddala mu kiseera kino eky'enkuba. So this sounds a warning to all those parents and other motorists on different roads to really be observant in regards to rules of the road in order to make sure that our children are safe on these roads. Ono era abalabudde okubeera ku bwerinde eri bakyala kimpadde ababuzaabuza abaana naddala mu bifo awakuŋŋaanira emmotoka nga paaka z'emmotoka. Parents also who are taking these children to school, they must also be very, very careful, especially these children who are still young. They must not be left alone. They must walk with them. They must move with them to ensure that they are safe. Stella Nandawula Sendagire ne Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.